Omusumba Rosias Bugingo kyakoze endiga ze wali kukananira ndi bannange akatambi kalina mu maaso awo ate ye omuvubuka eyavaayo n'atyoboola Obuganda TikTok pressure 24/7 naye ate addiziddwayo mu kkomera e Luzira. Rema Namakula mukazi wa Tumaziga Meerere Eddie Kenzo munnanga ate ne Nyamutolo finale basazeewo ne batulaga bebi waabwe. Mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sigenda bariisa era nga munnange tutandise ne mwana muwala Lydia Jasmine ono nno munnanga avuddeyo n'atabukira abawala bonna abakwata mu kizigo abagambi baddiya mufaaki nga mumenya ensusu zammwe bwe munnange ssente ezo zimutwala ate okuba nga mweteekako ensusu endala ez'okweyerusa bwe munnange singa muzimu wamu ye n'afunamu ate ebyazikolamu. Si bigambo byange wabula bibadde bigambo bya mwana muwala Lydia Jasmine era ye neyeweerako ekyokulabirako n'agamba nti mwana muwala ali ku nakyokala ye teyeyerusa atakwata mu kizigo mbwe era munnange kuno ku social media kwonna yasinga okunyiira nti kuba ye muwala eyalimira ate ku nakyokala ye kale we tuli mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo n'agaleero ye omusumba Rosias Bugingo bw'atyo munnanga ate bw'asinzidde wali ku kyaki ye esangibwa e Kananiland e Makerere mu Kikoni munnange eno n'alangira abasajja bonna abatayagala kuwasa mbu beekwasiriza nti abakyala balya nnyo kyokka ate nga ye waagenda okubalabalamu mu munnanga abo abasajja abeekwasiriza bino na biri munna ate bebabeera bakyasinze okulya akatambi kalina mu maaso wona nti ye mumanyi teyeerya ntama kale katukalaba ate nga abalangira tweyongerere sera kituukanga omubiri gutabuse ate nga n'abeetega weebali wasa obeera organized abawulu balya ssente nnyingi okusinga abafumbo osobola okuyingira mu karestaurant olw'eggulo n'osaba ku magi n'ekyayi w'amata oba wakabimalamu n'olira ng'era olubuto olukalu nogandi ne bampa amatooke n'omuceere n'ekyennyanja n'enjagala kitwe ne bakuwa omutwe oba wakabimaliriza bwoti nogandi bampe n'ekisoda ekinene neroza bampe bubiri obutono ogenda ogatagatamu bwoti ng'olira emitwalo 5 abafumbo eka baleka emitwalo 2 tosobola kulaakulana nga toli mufumbo oba oli muntu mukulu wasa nja kutuuka ekiseera mbuuza abawala nti mwabuusiza ku galenzi ago gawasa ddi tulina abawala bangi mu kyaki batandise ofuuka abayaayi abalenzi bangi balowooza nti abakazi balya nnyo naye nga tebalina nakye balya gweopulaninga oti omwaka vision book yo oteekamu oti enkulaakulana ng'oli bwomu wangi opulaninga oti omwaka vision book yo oteekamu oti enkulaakulana ng'oli bwomu ogamba nti ogenda kukola biki ennyumba y'omuntu terimu wadde fooko funa omukazi bawoza abakazi bangi naye si bangi muganya okugyawo bakazi bammwe bibadde bigambo by'omusumba Rosias Bugingo naye ate nga munnange ekintu kyayogedde kituufu munnange abasajja ennamba esinga tebaagala kuwasa beekwasiriza mbu kasita oba n'omukazi ofulumya ssente nnyingi simanyi ospendinga kinene ani yabibagamba ye era Mukama ayinza kugabirira atya nga tolina muntu yenna gw'ogenda kuliisa we muvaawo nti obwavu butuluma naye ate nga maama ekibalumisa obwavu nga temwagala kuwasa bannange bibadde ebigambo by'omusumba Rosias Bugingo Eddie Kenzo ate munnange mulowooza maze n'atulaga baby boy ne naye wano bulijjo mbadde nzija nkibagamba nti munnange Eddie Kenzo ne minisita Nyamukenzo balina omwana baby boy nenga munnange kyekyo mbamba kinyirira kitya ne naye Brian Wako ono ng'akolera ku TV emu gye sitagenda kwogera avuddeyo munnange naye kugamba neyeekubaganyamu n'agamba maama abaana 3 mu bakazi 3 kati oba atyeye ekimulumidde luddawa naye nga we tuli mu sayidi ezeeyo munnange kugamba bano abantu 2 Eddie Kenzo ne Rema Namakula
Namakula balina olutawo lwabwe bo beefuula ng'abateerwanisa naye ogenda okutunuulira munnange beerwanisa. Munnange olunaku lw'ejjo Raymond Namakula yavuddeyo n'atusuulirayo obufaananyi obwo nga w'obulaba olengera bannange Raymond Namakula akabina katuuka okuyita mu shaliya. Bannange ennaku zino ng'alina akabina kanene. Munnange Eddy Kenzo n'agamba tondabanga gwe nno oyagala kunziggyako nnamba yange ate ng'eno wiiki yonna ngimazeeko nga nze abadde abavuga. Munnange ate Eddy Kenzo si kwe kusinziira wali mu comedy show ewa Alex Muhangi n'agamba nti munnange ono nno minisita gw'olaba tetwakeefuna wabula tumaze ebbanga ddene era tulina ne baby boy. Munnange okukakana Raymond Namakula abadde atulendize n'ebyo ebifaananyi ate nga tamuggyeko ennamba. Bannange ge gali ate mu sayidi ezeebwe tweyongerayo ye munnange maama Fango Jennifer Fulufiga Nakangubi bw'ati ate bw'ayambalidde Daniela. Munnange omanyi ono omukyala okuva we baafunamu obutakkaanya ne bbaawe Dr. Jose Chameleone. Munnange alina ebigambo by'ajja ayogera asobola okuwandiika akantu kamu naye nga maama kanene kati ye Fulufiga terya ntama bw'ati ate munnange wamwambalidde amugambye byonna by'okola bikole naye singa Jose Chameleone ageza n'afuna obuzibu bwonna nti munnange eno ensi wabanga bulijjo abadde agiraba ng'eri mu white mbukoole ejja muddugalira efuuke ya black. Bannange si bigambo byange ate bibadde ebigambo bya Fulufiga. Bwe tweyongerayo mu galeero munnange kano akatambi sosobola kapureyinga wano ne gwe wenna akagala osobola okujja mu inbox yange ate n'okafuna ono omukyala omutemu. Munnange abasajja muli eyo mumala gawasa bakazi nga tonnaba kubeera na mukazi ng'omanyi olina omwana wo osooka weetegereza ono omukazi gwe ndeeta ewaka kika ki agenda kulabirira omwana wange oba agenda kumbonyabonya. Omanyi bambi abasajja abalina obuzibu kasita abeera mu laavu n'omukyala omulala yo olw'okuba akeera ku makya n'amulabira n'amutegekera akakyayi n'amugololera engoye yo osanga mu bwongo bwe alowooza nti n'abaana bange ajja balabirira. Munnange akatambi k'olaba oyo omuwala gw'olaba ate nalabika na muto balaka tazaalanangako bw'akubye omwana wa mujjawe emiggo emizibu yina omwana tamwambazizza kyokka ate kisinza okunzijja n'enviiri ku mutwe n'amukuba n'ebitundu bye ebyekyama. Era simanyi ono omwana bw'anaaba ng'akuze oba bijja kubanga bikola bulungi kubanga amukubyeko emiggo ate takomye ku ekyo n'amala n'amulinnya waggulu. Omwana omuto imagine nga nawe oli mukazi oli mu maka ga musajja wajja kufumba ng'omanyi nno tosula na brother wo osula na musajja saawa zonna ofuna olubuto kyokka ate nga tumanyi bulungi n'ebintu bino bikyuka saawa zino googalimu naye ate waliwo agamba keyagalimu era eyaleka oyo omwana. Kale bannange era ye minisita w'abavubuka omwami Balamu ye ataddewo obukadde bubiri amutuusa ate k'ono omukyala omutemu. Bannange era tubali tusaba gwe wenna amumanyi bambi okole nga bwe kisoboka tumusomesese omwayige nga bwe bakwata abaana. Obukadde bubiri bo omwami Balamu yabutegeseewo dda ate singa obeera omutuusa k'ono omukyala omutemu. Munnange Urban Kojja alina lisiti y'abayimbi gy'aleese naye maama eno lisiti sigenda kuteekamu kigambo kyange apaana naye nammwe ate kyetaagisa nga mugyewuliriddeko then tweyongereyo ate bambi n'agaaliro. Bannaye katulabe Urban Kojja kikyagamba. Abayimbi bano 10 bengenda okwogera batambulirwako eddogo ekyo tekiriiko kuwakanya naye ndi wano okwegayirira nti bw'oba okimanyi nti oli omu ku baabaloga bambi bannayuganda ffenna tufukamidde tuli ku maviivi kagobako tukwegayiridde sawansi embugo. Namba 10 Jovan Luzinda ono oluusi naye kennyini akyeyogerera. Namba 9 Jami Culture ono eddogo lyamusuulako n'eddalu. Namba 8 Stesha Mayanja baamuloga ne bamufulumya music industry okakkana ng'ali Canada. Clever J baamuloga wadde nga yagamba eddogo lyafuluka naye ffe abamu tulabanga erikyaliwo. Daudi Mugema bambi baamuloga era ng'ono baamusindikira ttalo. Rocky Giant ono naye muloge yeetaaga kwambulula. Gift of Kaddo baamuloga byayogera tebikwatagana. Omulala Maddox Sematimba naye aliko eddogo nga ne gwe bakyasinza okuloga. Dr. Proper eddogo eririko ono n'ow'emmindi asena yenna alina ky'osobola okukola tutaase talenti z'abakulu abo kubanga tezenkanika. Nze Urban Kojja. Omugambo gwego ng'ate munnange Urban Kojja agutemye. Simanya mbu eyo lisiti gy'akoze mbwe era be bayimbi simanya abaakola bitya wamma nammwe ate nga we mbyewuliriddeko ng'abitema bw'abo abayimbi n'ebigenderwako ate nga wabyogedde. Maaso awo waliwo munnange ate ye avuddeyo n'alaga obutali bumativu ku nsonga z'abano abantu ababiri Eddy Kenzo n'okuli minisita Nyamutoola agambye mbu
bino ebintu ye nga ye ku lulwe wamma abigattamu bw'alaba wamma nga tebiina ate webigattira omu simanya yasoma nnyo bw'ate omulala teyasoma nnyo naye nze kimmanyi ku nsonga z'omukwano kubeera kwetegeera so tebibeerako ate ono simanya yasoma ate ono teyasoma ate ono amanyi okubala ebitabo bannange ye agambye ye ku lulwe teyabisanyukiddemu n'akamu era ye maama omukazi agenda kumenyeka nnyo n'omusajja ye abaffe akatambi katukalabe. Omusajja gw'osanze n'abaana 3 mu bakazi 3 oba abaana 4 mu bakazi 4 kyekikulowoozesa ti gw'ogenda kuba wanjawulo. Ekirala omukazi bw'olaba ng'omusajja kwanye ng'omusinga ebitabo weesabire nnyo weesabire nnyo abasajja abo ng'obasinga ebitabo aba ate n'okusingako ebitabo kwandibadde kugendako emabbali naye omusajja ataasoma ku mukazi eyasoma olina okuba ng'obufumbo obwagala nnyo ng'omusajja omwagala nnyo nga ddala kyekirooto kyo kyokka ku nsi ky'olina kubanga abasajja abo nti ne wooba oyogedde akantu nga tekalinga akamujjereegerera omusajja ataasoma agamba ekitegeeza akyogedde kubanga njooga ekitegeeza be bamu ku basajja abampi kyekimwera kyakikoze lwakuba ajooga lwakuba alaba nti ansinga kino lwakuba alaba nti ansinga ebitabo lwakuba omusajja ne waaba ayina ssente the mere fact that omusinga ebitabo sinakindi omusajja ataasomerako ddala muzibu nnyo 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 nnyo. Waliwo kapa etambula essaawa zino naye omukyala katukusabire oli mu ssaala zaffe nnyo 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 n'amaanyi naye omusajja alina abaana 3 oba 4 mu bakazi 4 ate ekintu ekirala ng'omusinga ebitabo sinakindi ye teyasomerako ddala bw'ate wasoma nnyo. Salaamu aleikum. Byate ebyo nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Pressure 24/7 ono nga yakomezeddwawo olunaku lw'ejjo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokuna 2024 naye amawulire agavaayo wamma ate tegasanyusaamu yadde n'akamu era nga kkooti yamwongeddeyo yamuzizzaayo eruzira wakuddamu okulabika mu kkooti ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokuna omwaka ogwa 2024 kale byebiri mu sayidi ezeyo naye nga gwe wenna ali yampuliriza nga ebyokuseka obitadde ku bbali eno embeera Pressure gy'alimu gwe nga gwe omuntu aliyo alaba ekuyigiriza ki bannange tuyige okuwa abantu abakulu ekitiibwa buli omu muwe ekitiibwa mu kiti kye kyajjamu n'ekyala twewala emikwano buli w'okolanga ensobi n'engeri ensobi gy'okolanga emikwano gy'olina gyeyongera kupika bupisi zingamba obeegyo emikwano waali badde ogyesonyiwa kubanga Pressure yali alina emikwano naye essaawa zino bamutunuulira kyamulimu. Uncle P munnange bw'ati ate we yagenze n'atuula mu luyimba lwe omanye ennaku zino yagenze n'atukuba mu tyuni awo maama yo nkabuka era ng'oluyimba olwo olupya luyitibwa Yinama osobola olugenda te wali wamma ku mikutu gye gyonna n'olunoonyaako naye maama obuzina bw'abadde azina wamma naffe bw'atusobedde nga w'obulaba okwegamba mbufunze vibe ebadde eri waggulu nnyo nnyo ye wali wonna toyina ky'omugamba wamma nga musanyufu anti naye nga w'omanyi bajja bakuno bo tebyewumuzaako era nga Godfather munnange bw'ati ate bw'agenze ku Facebook page ye n'awandiika omugambo ogutokomoka n'agamba nti ono namugamba yeetondera Lion Skin n'agaana mbu kati amawulire aganoonya mu bulungi n'embubi wamma bibadde ebigambo bya Godfather mbu era n'akomekereza ng'agamba nti kale kiswaza nnyo ni wamma nawe ate osobola okumpa endowooza yo mu comment section ankupya amawulire yaganoonya oba ge gamunoonya bw'aganoonya mu bubi n'embulungi omukama abankuumire bye bye.